ebiseera by'omu maaso eri abayiiya bano abeekakasa ate nga balowooleza waggulu nnyo biri wano ku Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Essomero lino ly'abawala n'abalenzi era naabo abava waka n'ab'ekisulo wetusomeseza ne twagazisa n'okukyusa ebirowoozo by'abamusaayi muto. Abasomesa baffe bayivu bulungi, balina obumanyirivu, bazuula ne balera n'okutumbula talanta z'abaana ssekinnoomu. Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Tukwaniriza tuwa omwana wo tojja kwejjusa. Alright, together mass attended Studio 22 Uganda Cinema Sky Film Production Echadi tandika bakutusizaako nate nga bulijjo nagambye minze nkwereza tutandika butandisi Sekibamu Shafik ne Mukibi Richard ekyatandika Kyomugisha Hope Kalunda Kizito Namutebi Lamula Nvanuyi Desire Ekyadi tandikwa na Lubega Prosi Semanda Ronald. Bona tugenda balako mu filmu ya fene tandika Bunjo Falida Selugo Hassani Semfuka Ronald Babidie Asifa. Ekyadi tandikwa tugenda maaso Lutwaama gye tandika ate nate nga bulijjo nagambye eminze nkwereza Mukibi Richard yakuyiza olugero era Mukibi Richard ne Semfuka Ronald we casting designer songa ate Selugo Hassan locations manager Chid Estedewo yajigasigase batugamba Semanda Ronald Kalunda Kizito transport manager Babiri Hasfa welfare Mvanungi Desire makeup designer atenga Mukibi Richard ye director wayo. Ekyali ntandikwa tutandika butandisi songa Semfuka Ronald ye producer igenda baso atendete tutandika butandisi kakatandika eruda Zofisa nsabole makubera mweraliikirivu namugambye natutya obusente obwogenda okumpa namugamba akasente kogenda okumpola nja kakudiza atenga ne wano we namugamba naawe olaba wendi siwa raisi era musingo ogumala okulabika ndi gukola ki embeera ey'okwewura si kyekintu ekyangwa ennyo tuwenga neyanzi kati yamugamba nti buli kimu nkirabe bulungi omusingo mortgage akasente ojja kufuna omanyi baga buli kimu gwalina kyolina kyekikutaasa ono asinzayo akazigo ke bamuwe ku sente ayagala kwekulaakulanya kati aba ali wano ogenda okwetegereza Lero nakoledde musajja we yatubba. Omusajja omusajja abeeramu ekiro Abeeramu ebintu byokuwola bino sente abamu tebazza mwamuwa sente enda abasingira emmotoka n'agamba nti teyabasingira emmotoka sobola nze mbadde mmanyi emmotoka musobola ogisika bw'abanga yeebulankanya owayisuuko gye kati ng'ovudde ku ebyo omukyala kiki kino nkwe niwe mukazi wange abayageze naye bannange mbuuza waneno nga tuta kati mbadde simanyi nsonga kijogezaako kutuusa namugamba nti okimanyi bulungi abasajja naffe okimanyi ekiddako obwoki tulimpulidde kamenya buli wolengera awaliko yatumanyi omuwala wuyo yakufaanana nowezeza muganda wo namugamba tewali buzibu nze kuteera emaali koyindi oyimiridde otya kali nasooka amuweza transport amubuuzizza oyimiridde otya nze emaali njikuteere emaali yooli okumanya ensi y'ennaku zino etabuse nnyo kati wetuveeyo nga tujja tudda erudda yankubidde essimu nangamba jja ate nawe obimanyi mpulira nawe bwewetegekera kati ate mbasaagala kola ki abakiseera oli wano kati sebo wetegekera omusajja eno gye tuzze balinga bamukwano ate ab'omukwano bano balina ekibagatta naye kati mu kaseera kano ono yazze nga ayagala ono munne abeeko byamuyamba kuba ayagala kuddeeko abe nga yeetegekera omwami gw'alina akola safaari kati essaawa yonna omwami atuuka kati alina byagala amuyambe bw'anaaba agenza okulekaani alindeeko omwami n'agamba naye abasajja boyagala abo nga si bangu abasajja muneegwe wafumbirwa abasajja ba safaari munnange nga basula mu makubo naye mu makubo tebasula bokka
mbwe abasajja bano basuula bakyujjanya buli gawe bapaakinga buli kitundu we basuze babeera bakyujjanya oyinza okutuuka omusajja najja kuŋŋaanyiriza tulere y'abaana n'agikubaawo n'amugamba munange nze omusajja simuteeka ku mpiso era siyinza muteeka ku nninga olwaki oba ki kati nga wakugamba nti nga bwagambye nti ali mukubajja n'atajja n'agamba nti nze oli omusajja owange mumanyi wayogerera ekigambo ekyo nti ajja ateekwa okuba nga ali mu kusimbula wakyogerera nti nzija aba asimbula fannange namugamba naye waana amanya ntusiba obupapula kakati nno gwe olowooza nti obupapula bwali bw'abasajja bokka n'abakazi baabano ensi yataama buli kimu omusajja kyasobola okukola n'abakazi b'olwaleero sebo baatandise okyenyigiramu njagala olabe katugenda okudda eno tandika akantu ako saagalo sente naye bwompadde omukazi ngenda mweresa mukuwe naye tofe ngenda museetinga kasente tegeka kati subunu omukazi agala mumugaba lwa sente kyobulabye abakyala bafuuka oba byamaguzi subunu ng'ayitawo alina omuntu gw'abadde azze okulaba wano kati munange ne tukomawo erudda kati ng'amugamba kye mbadde njagala obe ng'onnyamba mbadde njagala kujja wano okusiba betingi ontwalira akapapula kangu kansibiri baabano abakazi sebo bali mu betingi baabala akapapula tebamanyi basajja baakasooka Chelsea versus Burnley. Over. Kati sebo n'asibaza over zokka bagenda kusiba Chelsea ne Burnley n'amugamba olaba Arsenal Liverpool teekawo under bali abasajja nga baafuuka nnyondo bakomerera buli ekiri awo olimba ekyo kyenjagala kweni ogenda tomera kweni napaana ono ye asiba ku mipiira gya over kyeki muba mugenda kulabika ndi mulaba omupiira ogulimu goolo nga mpitirivu naye ate anda kwegamba guba mupiira ogulimu goolo entono kati weetegereza lyayinza okuba goolo emu n'aguwangulira awo oba ne guggwa dduloddulo ali mu kusiba kapapula okumanya abakazi ba leero tebazannya weetegereze kwata n'agamba njagala nsooka enkubalire n'amugamba saagala osibe ku mipiira gyange nze bweto bwe njagala ogisibe saagala onkyusizeemu ku ndowooza yombo simanyi bano banaawangula oba ki katudde ewa subunu naye omusajja oyo saagala omuloberemu mukyala njagala ogende nga digestable kimagala obe ng'okibalansinze owulire ensi naawe ogiraba kati yakubaatisa emirimu tugenda ogisaba we batuwaamu wiiki we batugoba ketwagala naffe tuyiize mu bannaffe sajja oyo bulooka baba batunda amataka balina sente bawula sente owulidde kati saagala omuloberemu tulina ebizibu bingi nnyo nze naawe byonna mbalidde ku ggwe naye mwami olengedde ensi bwetabuka omusajja alina mu kuteesa na mukazi we babeeko gwe bagenda okuula kati abakazi abamu bakitegeera ne bafumbiddwa abasajja bayaayo bwe bati balunkupe kati nze kangende munone gwe beera sitedde nnyo ngenda mugaawo oli mu nfo naye kwegamba kyotegeeza oba olina okulembeza ekigambo kuula teeka nnyo magalo ku lulimi okwo buli kimu bibiri omutima gundi bubi owulidde naye togwa mulaavu saagala oweewadde ennamba y'essimu nedda nze simala sya tamala ga ojja kuleeta ebizibu enoona obufumbo beera mwagazi nnyo ku kyensimbi obeere mukodo nnyo ku byalaavu kale kakati munanga bwe tuva eyo nga tujja tudda erudda omwami ono omuvuzi wa safaari teyakomyewo naye agenda okudda nga musirise nnyo alina kyataagala kwogerako kati omukyala amubuuza ki ekyabadde omwami tayogera bannange ebirowoozo alina bingi nnyo safaari zabaddemu zejjubba eyo wabayo kibooko oba baamugalamizza nze naawe munnange nga tudde erudda waliwo ali kasimu musajja mukulu manerenda ali kasimu uwaye
akasimu nkubira ate nga nzija obudde nzija nange mbadde manya bwekifuta n'agamba mbadde ndowooza ekifo kyakubuze buvuzi si obunnu bamuwadde ez'obwaddiira bino si bye bayita indecent proposal n'agamba ndi omukazi sookuginene kakati sooka olindeko olengedde ekintu ekinzigyemu kati ate kati nze nviiriddemu awo wampadde sente ntono ne boda gye tulinnya ya sente kati ate olinga atagira naye bannange esubunu naawe kati sooka ogireko wakati awo nkibalansinge sooka okwate zino awo mpadde zakumuleeta naye ndowooza ojja okunyongereza okumuzaayo kakyoba okola ojja kunkolera ogendagenda bamuwa akyakukkuluma togendayo ataddeyo mukazi we bakuule ebintu by'ennaku zino oyinza ogenda ne magalo omusajja najjajja ne adjustable nga supande eriko nenatti weekutte enyweza munange nga tamulagirira omuwala waali sajja ono ng'atambuza maddu tantegulira omukazi ne muka katonda obwavu bw'essente nga bututuusizza walala kati ntandise kutegayo mukazi wange subunu omukazi amwagala naye ne sente azaagala kati subunu kangume subunu ng'aguma alo wange oli eno iye kati oli wano adaana kati biri kiki nono naye gwe batezeera bamumanyi nti nkolya ebigambo bye bitini nze yaŋŋambye ali wano awozo oba bakugambyemu ebyange zimwaga mukazi ono bamugamba aveeyo sajja wamundize sente z'omusajja ono ng'awunya obuwoowo obutwala abakazi zima kati saagalagira kuba nino ofuna we nningiririza sajja ajja kutegula omuntu wano nina okumanya nti siteepu zonna ziri ku sikiriputi sajja ayinza otegula nga ndi eno mpozi omukazi mwesige ebyabakazi bizibu katugenda okudda edudda tundeevu tetulina muna ebyakunywera ku kyayi ate mbadde njagala kufumba kacyayi tewali naye gwe naawe sooka obeeba nengaoddamu ku magezi okuba lewakomye wano toyagala kwogera oli awo wenna wenna otunulanga nawe olova atega enswera onsobedde kiki tolina n'ekintu n'ekimu kyewaleka wazze wano oleberanga lonsa tetuganye kale okola ennaku nyingi n'olwayo nnyo eyo naye lwaki tokomawo at least n'ekiveera munaye naffe boolese waka ne tufuna ku ssanyu olw'olumu ebbanga lyamalayo tatera kuweereza kintu kyonna mukazi wattu atunulanga ayagala okukaaba abeera abalamu yindi naye olumu naye bigaana sinawe bwayogera mumaamiza tolinawo sente wagenda kukola ki atabusi genda kukola ki ajjeyo ku rose igo omaze ejjuba emyezi emeka obadde okolayo ki mugambo kyamu tolinawo sente oyinza kikakasa ekyo mukwano nkugamba ekyo ebbanga lyemaze ekintu kyantuulamu kituufu gye mmaze ebintu byebbanga lyo ndimazeeyo naye ebintu tebiyali nga bwe twasuubira nga bw'omanya ejjuba teggwangwala bandizikubye ezikutta gasiya bulolombo ejjuba teggwangwala yamugamba ani kubye ezikutta n'otadira nemanyi nti ndiwo bwomu ndi eno ssebo nina omuntu gwe neesuguliddeko kumba oli eyo naawe olyeyo ozunza buzunza malevu munange akasente kabuze bubuzi naye sente nange mba njagala mbeeko ekintu kye tuyinza okukola apaana twagala sente ng'abakazi mutuleka tuba twagala sente tetwagala kintu kirala kyonna simba ozindana tonyumya n'akatono n'akalala n'akamu twagala sente teri sukaali teri sabuuni twagala omo twagala amasanyalaze twagala amanda bannange n'amugamba naye boobu owulira boobu byayogera tebikola makulu eri omukyalo ono munnange kasita owasa omukazi n'obulamu akasente byogera biwulika ng'ekivundu kati munnange ono nabadde mutumye ne mugamba okunyirirakwo byaŋŋambye kale yogedde awo naagasimanyi walinagala okwogera naawe anti era badde nakulabye neŋŋamba oba kati nkulabye ntya kati mbadde nkulaba ate wuuli ate obuli teyaggambye naye kimanyi ku nsi kuno kuliko abasajja abaddongo nga balina omukwanira nga babolako kimu mutwalira ku kisaawe ono mweraliikirivu subunu yatidde dda
kati ekyamazima mbadde njagala kuwasa kati n'ekirala ennamba y'essimu ebyo si byenaganye ebyo kati agenda omukubiranga simanyi so buno agala kaaba bannange ekyo namugambye yogera lulimi lwa ssente ebyempuliziganya nedda nkuwadde yetavaako kati ngenda okukubirako tulabe naye era nga bw'omanyi ate tezi ekyo ekyesente otakutte wabi naye nno neono seba ayagala omukazi naye mukodo bannange weebale omukyala anaafuna ennyo naye bakaba Katonda asooka keebaza asooka kubiriitiriza bw'omala okutokota oti n'akuteeka waayagala weetegereze kati yadde ayomba omukazi n'ajja yeesinisasinisa ali wano ali mu kwewoomereza namugambye teweewoomereza kaakati tuzanya mission eri mission tuli muzizanya kibadde kitya naye ate sokomwe onkozeemu bubi ate yogedde kwagala naye ate onyiza omukazi n'olyoka otandika ebintu by'okwesesesa saaganye kwesesasesa kadde wadde weesesaki ekitegeeza byagamba obadde obyagala tomuwadde n'essimu nga nkulengera omwe ennamba y'essimu akubire era akutawanyetawanye kati bino byennaaba ngenze mu byababuloka naawe obedde ondabira wa toyogera ebyo nze mba nkugeyiwewo ndi kamera kumbe talaga nti abadde alingiriza atuwadde kati nga mugatuwadde emigako omukazi tampaddeko enyoosaaga nakulabye olukumi leka naawe sya oyagala kukola ki si wabi wano tutandise butandisi wuliriza nnyo azimugjeeko budget nno namugaa sente zino ziriko budget eri kuno kuba lodi atubanja okimanyi bulungi lodi atubanja muzigo basula mu gwakakaaga ez'amafuta tulina okugula amafuta eza sabuni tetulina sabuni kutapu batubanja ne tapu tetulina sasula ojjukira ne luli we twawola sukaali waseeba airtime wa 10 kati gwe bizibu byombimanyi wa airtime ngenda kwa wa 10 akuyise mu lunaku lumu 2 kaakati we tukwate kubo ne tuveeyo tundeevu nga baakewa musajja mukulu gyatuukira omusana mungi nnyo n'agamba omusana gwamwokera ejjuba yagenda ayinamu kakala k'abalungi kati wuno ali mu langi ya kiguba anaatera kwenkanankana sepiki ya nziro musana no sebo gumanya okwokya n'osiriira oba olowooza byakuzannya tutyo obadde njawo ndi mweraliikirivu nti omwana oyo yakomyewo ejjuba kati sebo nti yakomyewo ono yabadde yawulidde edda amawulire nga bagamba nti musajja mukulu yakomyewo wala neŋŋamba naye omwana ono okudda nemba nga sinnamulaba eriyo nkoko nango n'amugamba nti nabadde manyo ndontiitirayo ku nkoko enkoko z'ejjuba engeri gye mba muyita mu bitundu by'era ng'eyo ndowooza oba ojja leeta enkoko ennaŋŋo nebadde ebusoga juzi kati ng'amugamu naye nange nali ndi ebusoga ne bandiisa enkoko ensoga ate enkoko ensoga eyo erina engeri gye yawukanyamu omukyuzi katono nnyo ne ku nkoko eŋŋanda naye nga ziba zaagala ofaanagana enkoko buli muluka gy'eva buli regioni gy'eva yeeyo yaayo n'enkoko ennyolo gy'eri zibaawo za kikwekwe ssebo yakuwasa oba kati munange oluvannyuma yajjako ewaka n'akyala n'ayitayo buntu ono nga lasooka kwebuuza naye omusajja ono mwatuuka wa kuba kye nategedde omusajja muli yamwagalana abaaye mugyebale ono akola wano naye ali ku ssimu munanywaki nze bampe kasimu nofa akannyogoga nze nja kunywa kanayiro nayire kasita nkolera bizinensi eyo n'amugamba nze nkolera bukolezi bizinensi nkunobere ow'omusajja oti kati neneyo firiji n'amugamba nina firiji yange empya nadde naakagigula wakisekedde n'agamba ewakisekeyo naye mukwano gwange ayinayo edduuka so ogenda kuteekawo firiji eyo otundirewo ebyokunywa butunda munanansi soda mazzi eyo bizinensi nayitawaawo bwenatuukawo ng'olabira ddala amaka gatutendetende ekinyobwa ng'asize muwogo nga wali kaakati ono naye jjajja yayita ewaka woono watabeereddeeyo ng'ayagala kebera oba emirembe giri butya miraala oba gyatankuuka n'abaana akeera ku makya
ulira mbakyali ajja ng'amugamba nakomyewo naye ng'obuzibu bulina bunene sirina mukama era ebintu byatabuse nnyo ewaka era nga byatandikidde ku caayi we yafumbiddwa nga tewali sukaali bamunsaba ng'amaaso ntengo omuntu osooka n'onoga ku bbobo n'onoga olweza n'onoga kayayana Wulira. obweyirirako ate n'amugamba ati gwe wali otambula wagenda bubi bannange mmwe abatambula nga temusiibudde gye mugenda temusobola kufuna mirembe kyova olaba omuntu ava mu kyalo waabwe n'ayingira ekibuga embeera emitwe ebimutabula ne bamugaddayeko olime ku bijja naye baba tebategeeza ekyo baba bagaddayeko osiibule abamu temusobola kuleka ne mugenda ne mugaba kitammwe oba bataata bammwe nti waaye tugenda abamu mudduka buddusi kati ne musigala nga babeebuza oba gundi yalagawa kati ekigambo ekyo kikulondoola mpaka kudda katugenda okudda eno ono ali mu kulabika nti anyumiza muno omusajja yakomyewo ng'ali sseke kati ng'amugamba kapapula kaakano n'amugamba olengera webadde nkugamba osiba ettiimu noyagala ozikyusa kati nno omuyindi yamubyemu emitwalo nga 14 awo kati ng'amugayo obufumbo buli butya n'amugadizayo omanyi kyendiko n'amugadizayo omusajja okuva le yadda talina n'ekimu kye yajja nakyo n'agamba omusajja bwavu bwereere n'ensawo ziwunya obwavu n'amugamba okimanyi wano wansuddiya nnyo nga omwami waakomawo mwetegekera noga toyina budde bugenda kusiba kapapula ku betingi yajja n'amutuma n'amugamba gwe neetegeke yajja awuuba ngalo tulinga abaze okwewolobooza ebyokunywa nga tebatwa kati bano bagenda okudda eno abatumiza ebyokunywa tebaleeta ono nno omukazi alabika sobonu munnange teyakwatamu kuba kati omukazi atandise n'okutambula nga subunu tamanyi kati bali eno bayomba batumiza ebyokunywa bali mu gardens tebabireeta nansubuga nakugamba n'amugamba nansubuga amagezi go kwe gasimanyi naawe gy'otegeerera naye nga buli kimu nali nakikugamba okwegendereza obe nakw'amaanyi n'agamba abasajja abasafaari nga batambula ayinza okuba nga sente yazigaba ayinza okuba nga sente yazigaba ng'alina abakazi abalala n'amugamba gwe kyolina okumanya eri bw'abadda nga talina baafunyeeyo ayinza otuusa akasente eka naye abasajja abatambuze buli stage abaako n'omukazi kati weegendereza njagala kugenda ng'akyali eyo weetegereze kati munnange naye nammwe twabatumye ebyokunywa temuleeta nzija lindako ali ku whatsapp asereza ali ku whatsapp gwe nnyabo wangisebo mwabadde kozi mwagala ki kale wulire endoofe naye mwe mulowooza mwabalina ebyokunywa mu kitundu wano tugenda okujja no mulata tewawala we tuyinza genda kati maneja yamusanga ayomba owaayi kasitoma akutumya ebyokunywa oli wano oli ku simu onyiga wajja kunyiga simu lwaki kasitoma okimanyi nti no omwenge ogwo gwe banywa kwenzija ezibasasula naye gwe omanyi wa gye nayita okuba n'ekifo kino katuleka tomu yatuba n'ekifo okukituusa we kiri kati onalabika ali mukizanyiramu kati mbeetaga meeting yayita meeting bano agenda bagoba ate nawe dokita omulaba siyakugamba si kyangu omutomeza embeera eno essaawa eno kati essaawa eno ali mu buzibu bw'otalabanga musajja bw'aba mwavu agenda kukola atya kati oba yayinayo dokita kati oyinawo otandika kugamba dokita kolera bizinesi essaawa eno n'amugamba mukyala boobu nkubuulire boobu naye kakati era kiyinza otwala ebbanga kuba omuguzi tomutegese yamugamba ennyumba agitunde bulijjo munange kuyita mugezigezi n'amugamba nali manyi otegeera n'amugamba agenda mu banka ennyumba ogisinge ensinga ewakawa bw'obanga tolina mulimu
ennyumba gy'ozimbye terina makulu nga toyina mulimu. N'agamba mu banka bw'osingayo ennyumba zonna by'oyagala osobola okusaba ssente. Era nze kasita mbeera mu bizinensi nga nkola okola bw'osasula. Owulidde kiki ekiddako we twagala okutandikira egenda maaso njagala olabe. Ntandike ntya okutunda awantu awatali wange? Kambuuze kunani atakimanyi nti oli mukyala? Kaakati no ssebo ono yeebuuza otandika otya okutunda awatali wawo. Kati ng'amugamba ku kyalo kuno ani atakimanyi nti oli mukyala boobu. Buli omu akimanyi nti ku kyalo kuno oli mukyala boobu. Ebiseera ebisinga bagambulira gw'oyita naye tumanye empisa zo. Bannange omusajja yagenze Juba n'atadda nakasente. Naye bannange leero omusajja talina kulemererwako. Buli w'olemererwa oba weerabidde obuvunaanyizibwa bwo. Kati ssebo omukazi ono awamu n'amagezi ennyumba agisinge mu banka akole mu bizinensi. Owulidde omusajja oyo ojja kuddaawo oligenda okutuuka nga kubyeko omukazi omulala. Naye naawe ennyumba bw'ogitunda obeera olina kyokoze olikola obirala. Kati ng'asooka amubalirako anti gwe yatuma mu kapapula ng'asooka amuwaayo yamuwa amagezi. Kati amuwaddeyo ekyena. Kapapula kabadde kakubye emitwalo 14 yabadde asibye 5. Kakati tugenda okudda erudda manager ayomba. Abakozi enkola gye bakolamu si nnungi. Owulidde baali bakatuuka wano nga bajjumbize nga bafaayo nnyo nnyini ddala. Naye kati emirimu tebakyagifaako. Omuntu n'asaba ekyokunywa nga mutemumuwa enkya tadda. Owulidde oli atunula ng'olugendo. N'agamba gwe ate nja kusiba busibi. N'agamba simanyi lwaki ogenda maaso n'okukola ebintu ebyo. Oli mu kawunta yegwe entabiro ya ssente ey'ekifu kyokka obeera ku masimu onyiga. Oyina amagezi mbuliro batolina makulu nkwesonyiwe. Mwalimu simu. Ate gwe naawe. Wulira. Twendeza olugambo. Ebintu ebitto muli muzannyo olugambo omuliro ono laba atunula ng'olugendo. Zanya n'okuzanya. Abantu ababeera n'ensonga ezo. Nagamba it's all about emination straight up big up ne bebade. Oli ku VJ Emmy official natenga bulijjo. Egenda maaso. Sakula. Era muntu amanye nti ono naye bakasoma mu kifo kino. Ekikoze kisomoza kya small gate kiki. Nsala kunsonyiwa mukama. Munnange nga beetonda. Abantu bayita mu mail. Wabasinga babira bafuluma batafulumira small gate. Ekikozanga ekisumuluzo kiki. Nsala kunsonyiwa. Ono akwekanya ekisumuluzo. Kati okimanyi nti wano waliwo gate eri main ne small gate. Kati abantu abamu bamala okunywa be banywedde ne bayitira mu small gate ne badduka nga ne basasudde ne baba nga bakola loosi. Katuddako mu office ewola. Tatuusa olowooza. Wano bwe bakuwola oyina okulabika ndi ozza n'oddizaamu amagoba. Ate bakola endagaano zangu zizza ennaku z'omwezi we zaatuuka. We zituuka nga tonnamalayo ssente ze weewola omanyi owedde. Kati ebbanja bamubanja 32. Abantu beewola. Waliwo nazo okwewola. Sebo gyebale. Munnange bangaye muwola ku ssente. Nange njagala kwewola. Kale okwewola oba amabanja gabanga kizibu. Naye sebo omuntu akeera ku makya n'ayagala ayeesembereza ekizibu. Ebbanja kizibu. How sure are you nti you'll pay back? Ebintu ebimu bisaana kwata na bwegendereza. Banne mulekerawo gwa mu bizibu. Kati ono yajja n'asooka abala omwenge n'eccupa zonna eziri wano. N'asooka wandiika ebbali. Boosi yatabuse nnyo era awuli ayagala nakubagoba bugobi. Bamukozesezza loosi emirundi mingi. Ekintu ekirabika okuba ni kimukeetedde ddala. Weetegereze.
abala omwengo ogunywereddwa eguba teguwera mu cupa za sente ziri mu cupa ezo muba mulina ekinnyonnyola egenda maaso njagala weetegereza kubeera okufunya akatabo katuyita akawunti buli lunaku olina okuba nga waregisitalinze tulina n'empapula zitukowa n'ebifo nga zinjeza manyi okusoma sebo kakati nga bamuwa foomu oyita mu ndagaano ezo n'olaba empapula ezo oba byezogera bikuyamba oba tebikutaasa ekyo nekyo ne tukitegeera era tuba twetaaga emisingo byonna biri mu buwandiike naye ku ssente z'oyagala yekola tulogootuwa oba mogegi kati oyinza okutusibirawo ennyumba emmotoka ebintu ebifaanana bwe bityo yongera kwongeza kunnya mutu ono naye mbadde nsuubira okubanga olwaleero ebyalo byange birina okufuluma nkolesa bigani betuwaitimpepa ayomba wali lunaku lwajjo baleese kuleeti 2 zezaze ne tutundako 5 zatundiddwa ne tazaawo 15 zezikyaliwo ne baleete box kati baleese bokisi y'amazzi 35 bokisi 35 babadde bakatundako mmeka tuba tuli awo ng'ali omulinya agoosa atazze kati ebintu byonna bibalansinze bitundiddwako n'ebitanatunda bebyo biriwo sente ezijyamu ate gwe owonye naye ebintu byonna bibalansinga singa kubaddeko kati bagenza okubalansinga nga buli kimu kitambula bulungi okisegedde bandibugobye owaayi mugara wange kati wali omugara wazze yabadde kwagawa kyasooka omalize genda kati ate omugagga yeefudde amugobye osobadde ongambye onsonyiwa nti nkyusizza babo tambula kasiya bulolo kyerabiddeko nze kenyininyini kasitoma asaba ebyokunywa ali ku simu naye mama nasabye kaakati waliwo okubanga maneja yalabye bannange obeera mu buzibu kati aba agenda wayeso okulindeko osika ki nze njagala okkirize kyegamba ate ndabe engeri gyenkuyamba gwogenda kuyamba ani gwe wenna oli awo oli mulinnya mu bunnya ate ogenda oyamba enze kikwataganira wanze namugamba nze okukukolera byoyagala ssebo onyiziza otya ku mulimu wano wange weerabidde wano nze nnyiniwo laba nannyini waliwo ebintu ebitafaanana babirina naye kituufu wano wa mulinnya mu bunnya ono akimanyi musuma waliwo gwe yakoba mu kawunta nga munywa mwenge kati anywa ogw'abakasitoma yagunywa buli ekiri awo mwenge ecupa z'omwenge azirabako amasavu gwe wenna oli awo oli mulinnya bulinnya mubunya ate neyogerezaako toyogera bigambo ebyo kino nkyogera nga ndi sirias nze ndabe bakugoba neŋŋamba kati ono maneja gwe nateeka naakugobera ki neŋŋamba nze nannyini kati ate omuwala anyirira ono muyambye ntya kati wulira gwe ulindira wano olabe ngenda kulaga amaanyi kale eri tolina kyosobola kukola maanyi kigo osobola okulaga gwembo maanyi buzunga buzunza oti olinga tena mu bunyaga siya buloolo mbu naawe olina kyoli mpulidde owunya n'enkwawa enda eri leero njagala buli ekifuluma njagala accountability n'expenditure buli kimu mba kyetaaga mu buli n'omusajja nno naye ayomba ng'omukazi naye taba mwangu kitambule nga bwe kyagala ojja kumutya boosi waayi gwe sookujje jangu naawe ndi mu meeting sookujje kati ati sookujje sikuleka kati naawe ekintu kino okoze kyaki olina w'amagi namugamba nti olinga w'amagi obusungu bw'oyina owanda busagwa tosobola kumala gakambwa li abantu bwe bati abantu babuulirire bulungi ate obazze ku mulimu sirabangako mbeera eno ng'otabuse nange ndwawo okuva mu mbeera naye ekintu okirabye abantu tebakyategeeragana bizinensi bagitambuza bubi ekifo kino kya muwendo nnyo gyendi sente zibulankana
ekisinga obukulu wa customer bakwatiddwa bubi ekintu ekitali kirungi. Oyinza okugumiikiriza ssente ezibuze mu kawunta n'otagumiikiriza customer kuva mu kifo ng'akyevuma kubanga abajja kukivumirira ne gyayise. N'omuganzi omuwala oyo nali simanyi nti waawano omuwala ate kati kiki idde omuwala wakukyalo munnange abawala kati omuwala bwaba wakukyalo n'ataba nampisa namuga ajjukira abantu b'okukyalo buno bwe batwogerako obulungi abo ne baagala ekifo era bwe batwogerako obubi abo ne bakikyawa. Kati omuwala engeri gy'omugobyemu engeri gyali wakukyalo wakutukola kizibu sokwe undi kizito kati nga tayita kizito abaleetedde obutebe emboozi ewanvu. Kintu ekyo si kirungi. Kati okudda eri awola akomyewo kati yali amugambe bagenda kukwateko bagende balambule wa waakola ki omusingo weetegereze nga nenyeza okulaba kigenda maaso kasooke nkugende gavumenti eno ekolebwamu buli muntu namugani olengera yembalala kati ngamuga gavumenti yaffe yembalala gavumenti ekolebwamu buli kika kya muntu. Kati bino byogamba mbu simanyi omuwala wa kukyalo mbu ate ow'okukyalo tajja kuba na mpisa kubanga wa kukyalo ate munange wona omukolo obubi ab'okukyalo bajja kunyegira. Kati ate ye ono gavumenti eyava embalala neefugira mu kitundu ekirala kati abo mu kitundu ekyo bo tebalina mpisa. zimbeera ku kyalo namugaso okuve mu byobufuzi saagala mbozi gye tunyumya tozigize mu byabufuzi beredde namugamba abantu babeera boogera munnange baba batwogerera ekifo kino kya muwendo nnyo okutuuka abantu ekyogerera obubi. Nze mbadde nkugamba omuwala wandimuletse wandibadde oyamba nze sirina kyakola nga bwogambe kati munnange nga tamulemerako bamuyite ngamuga kale omuwala bamuyite koze erinnya lindivudde nine bannange erinnya lyogwate gwogambye omwemanyi nnyo weerabira otya erinnya tugeerabira nakate kati nga tamuyita nakate kyokojje jangu fukamire wano wenkwagala jangu wano nakate akati nkusonyiye nakate bamusonyiwa y'amasimu naye ensonga y'amasimu gitereze njagala otegeera omulimu kati ng'amugana nakate tegeera omulimu ogutwala ntimu n'amugamba omulimu gutwale nga mulimu nakate munnange whatsapp biki ebyo ebintu bya whatsapp simanyi sindi kaseereza si birungi. customer olina okutegeera nti kasitoma ye boss ekifo kino kikulu nnyo n'okusinga munnange omulala yenna saagala bagobe mu bubi era ngambe kati ensonga eno kenjitereze mbe nga ntereza ensonga kuba kati ndabye nga oli muwala mulungi tetwandikugobye ayogera tetwanditukugobye ekyamazima talinawo linnya wano naye lwakubona alabika mukwano gwe mulimu abagagga bakwano b'abaavu kati munnange nga bakkaanya ngamugatulabagane kakati essaawa yakusasulwa era ddemwagaye nti sirina buyinza ayina okimanya nze boosi ayina okimanya nti oli maneja nze namuwa omulimu era engalabi erina okuba engalabi kuba abakuba engalabi eŋŋoma okuba abavaawo okudigida naye n'agaana wawula bannange mulinnya wagondo ono omwana yagenze n'ankuba mu kigulu njagala kati wali wanyumya ebiguruupu bya whatsapp omusajja omwana mbu yamukube mu biguruupu bya whatsapp ebiguruupu nno nabyo byafuuka ebiguruupu kati batugamba kati wali mu biguruupu bagamba abapya muleete ebifaananyi ddala nedda wulira n'agawedda ninda kyoba obuli ku whatsapp n'agamba bantu ki bano abali ku whatsapp bano omanyi ssebo n'abakazi bajja ku whatsapp nga balina kye balumpi byana birenze n'agamba nagenza okwetegereza ku ebifaananyi abaana baweereza ebifaananyi nga kuli ebyana eby'obulenzi ebinyirira biti ebyana eby'obulenzi ebirabika obulungi ennyo sisuula step neŋŋamba no sigenda kusuula step ngamba kifaananyi ki kyennyinza n'abuuziza ekifaananyi kyennyinza okukozesa beeramu nga ndi ku kawunta gye nninamu ndowooza owulira tukira kati ebifaananyi ebisinga bye yali yeekubya byali bya mu kawunta mwe batundira omwenge nga njijayo bali mu mboozi
n'akikuba kati yasooka najja ekifaananyi n'akikuba ku gurupu ne bakankana olwabo okuyiwa ekifaananyi ku gurupu bati ng'eyo yalabye kuwa vibe wuliriza nga bata abaana tebatandika mulumba mu inbox one was wow kumbe ekyo kye yalinga ayagala tekinko kati ne woolaba ebiseera ebisinga abawala babeera ku mirimu gyabwe naye ng'ebirowoozo tebiriiyo omanye ennaku zino abawala bayanguirwa nnyo okukuula n'okusinga okwekolerera kati babeera mu bigurupu ebyo ebya whatsapp ndowooza omulengera buli omu ng'ayogera naye kumbe eryo y'essanyu lye kati oluusi baba beefuula mbu tebaagala naye mbuli essanyu lyabwe kubanga buli waatunula ono alimu sente buli gwatunulira olaba ajjaamu kasente katonda wattu kaakati nno mbu yeerabira ne bakasitoma oluusi obakolako ng'ali ku whatsapp kubanga kati whatsapp yafuuka bizinesi gwe kanya kubeera mu bigurupu noonyeyo basajja bakabi kati mbu obeera ku whatsapp ng'oli mukazi mulungi mb'olunaku osobola okukuula miliyoni 2 kati obanga lwandiroodi asolooza emizigo kati abasajja be baba emizigo obeera osolooza tubatumiddeko nnyo mwenna abakola kaweefuba oyo bannange ayina engeri gy'ayangu okanyuga amagulu ago alabika n'ebikolwa bye yalaluka muzibu alina amaddu ne mu byakola kati obanga ne ku mukazi abeera n'amaddu mu by'okumukwano naye ate aba mulala kati omugagga yamusanga ng'ali ku whatsapp yali afudde yayagala ettakkumumira n'atagala dde nadde eri nga talina waddukira njagala weetegereze mbu omulembe gwa whatsapp ate gwo gwalaze wala nnyo mulembe gwa binnonnoggo ekyo kiboozi kaakati nno ye alina otufeesi oba otulabikalabikako ne kale eno eyanguyirwa okutunulwa naye kati ono munne gwatunuulira alinga olugendo kuba bannaye n'entunula kikulu nnyo ku baani munnaye b'osaaliza mu gurupu ezo ng'oba olina okwegendereza ebintu tebiba bya muzannyo weetegereze wuuyo era olwamaze bwe bati nga taboggola munanjagala mu meeting awe babatwalidde mu meeting zavuddeku bano bagenda maaso n'okwebuuza nange ekyanyambi nga bagamumanyi balirira buli kimu nayambiddwa buli kimu engeri gye kyabaliriddwa nga tekirina buzibu yabadde agenda kugobwa kwe kuŋŋamba nti ŋŋende mbale ono kye bavudde bamugamba abale ebitabo okakasa nti ebitabo buli kimu kitambula bulungi abadde agenda kusiba n'ebisumu njagala weetegereze naye ono nno yeewaanira ku whatsapp ate nno ne famire yo wulira ndigisibye gwe nno oba osaaga oba musajja asaaga kaakati ku magezi ataaga kati se bayagala magezi abaddemu mwabaddemu kigayi banaye nga kirabika bulungi kakirina ssente kirabidde wana abala ba whatsapp kyokka nno naye waliwo abamubala mwengatto ez'abasajja neza njagala weegendereze nakedi mutta waliwo omwami oli mulinnya mu bunnya ono omuwala bakataba mugobe obugambo obusuusuuta njagala weetegereze bamukwanira ku whatsapp buli lunaku akwanwa abasajja nga 100 nagambye buli bakwana omukazi buli musajja amukwanya ayinza obutamugaana kati ye aba asolooza baba bapangisa abe buli mwezi aba asolooza ayinza n'ogakamba yiseemu eggaali wiiki eno ne bwabanga abajjeemu emitwalo 3 aba n'obukadde bwe 3 mu nfu balya bulungi yamuleeta ku kifo n'atandika omubuulira poloti mpanvu kuliko ennyumba eyiye kwasula n'emizigo fuuti 8 ku 7 sajja n'agikuba ebifaananyi buli woolabanga ng'oli azze ne bukamera obwo n'abalambula suubirawo okwewola munnange baamuwadde amagezi ennyumba agyewolereku
nejjukira ebintu by'okwewolera ku nnyumba kuno yinza okuba nga atunze oba teweegendereza munnange nga bayitawo ne munda ono n'amukuba ebifaananyi bakuba ebifaananyi ng'oli mu nju eyo kane tudde eno waayi kiki olyenda ogira kati oba oli mu woofiisi ate kati mba saagala kutawanya nnyo naye kati ekiriwo kati engeri gye kiri nti nze nannyini buli omu agikola ki agiyingiramu kati yinza okuba olina akasimbi kewalesaawo bano bannaaba emitima emibi najja akakuba ensawo ate ne baga nsubuga yabadde komondo omwo ne bakuwazisa ebitabo bukyamu ali wano ssebo omukyalo ono yali mu kwetonda bwe yeeyanza omuzza ku mulimu nze ndagira buli kyendagira kyonna n'amuganze nagaano nze ndagira teri ayinza gaana ekintu buli kimu nze nkirina mu ngalo zange nze nkwasaganya wano nze mugagga waddiridde be baavu be banziririra be bakozi kati nze mpawoda gwokola nga bwe njagala owangaalirewo kati ne ŋŋamba ye kati gwe mukyala gwe kunyirira y'okimanyi nti nyinza okugabira wano nobeera nga ebyesente byonna mbikuteekamu layira ate kigambo sente kiringa engeri kiwulikika ng'amasavu matu g'omukazi yenna ali awo kati munnange musajja mukulu ng'alyoka asudiya bubi nnyo omukyalo ono kati mbadde nsaba y'eddakiika kati nga mugaso kompa eddakiika 2 kuba n'omusolo sinnaguwooza naye twandigenze mu buyumba eno anedda mu buyumba aliyo kamera ajja tukolako olugambo kale engeri gye tukati tuddeko wali ebbali eddakiika nga 2 nga tamugamba ayanguwe nga mugamba omanyi namugaa sooka onkuumireko ka ddakiika 2 olaga nabosi wajja nakubuuza wendi bw'agenze kunona kyenji abayaaye bano n'amulekera ekitabo n'amugamba bw'agenze kunona kyenji n'amugamba togeza n'olwayo musajja ono atiika oba yasooka magenzi naawe kati n'akulukuta n'ayitawo omugagga nsubuga mmulabyeko nsubugazi wano nsubuga baddewo ndabye akutte sayidi eyo baakutte sayidi eyo kali kensuuka enjogere ne badde mwagala kumbe ensubuga ali enaamatiza kati nze ndaba ono njagala mugobe ebintu bikole nga bwendaba kati nkufuula maneja nkukuza eddaala ebintu lekerawo neerengera afuula maneja ekooti gyayambadde okimanyi ya busika ali wano amatiza siyinza butakuwa musaala kati alina omuwa omusaala ogumanyi ayagala buswanyu okimanyi wagobeddwa n'enkuza tonkalubiriza kati tukoze tutya ate mu buyumba eri waliyo kamera kati twandibadde oba tulaga wa kuba saagala ate kulwawo ku kya musaala saala mba njagala tugwanguyo obuswanyu obwo mba njagala nendaba wali eri mukasi naye naawe ani gwotwala mu bisiko ayagala mufulumya bisiko gwe nnoddaawo jangu naawe tolwawo anaaganirawo kagende kyukywa musiiwe subuga oliwa banaye bosi ate omusajja ani musajja ono olagawa naawe jayitira gyolaga oli musiru nange katonda watu wetugenda okutandikira ekiddako tubaagala nnyo adde senfu kalonati mukiibe richard nva nungi desire abankuumire